nkulamusizako gwe mukwano gwange ate yekumide ku mukoto Rainy Media Rainy Rogers gemanye gange nganze ndiwo okubera nga nkuweereza. Well, waliwo amawulire agabadde gatandise okubanga ate gafuluma emabega kaawo nga galaga nti omukyala amanyiddwa nga FIFI Da Queen ngonono presenter wa Bukedde TV ngabadde aweereza program emanyiddwa nga Kanayo Chani ne programs endala ate yavuddeyo okubeera nga afuumuulibwa ku mpewo za Bukedde TV ng'era yamufuumudde si mulala wabula ye mukulu amanyiddwa nga Kabushenga oluvanyuma lw'okubanga ate abaako ebigambo byayogera okulaga nti asaidinga ne people power. Kinajjukirwa nti emabega kaawo ate omukulu amanyiddwa nga Kabushenga yavaayo n'atandikawo program nga ya byabufuzi ng'eno nno yagiwa omukyala amanyiddwa nga Jennifer Folfiga ng'eno egenda kuba ate obanga egendereddwamu okubanga erinako saidi y'ebyobufuzi emu gyetunuulira obanga erina eddoboozi lyesindika mu bantu. Era nga eno program yali yakuba oba yakuba nga erina interest z'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu kyetunuuliza obwanga oba kyegezaako okubanga eyambusa waggulu n'ekirala kyegezaako okubanga edisinga. Kinajjukirwa nti omukyalo ono Jennifer Folfiga yalabibwako ku mpewo za TV eri mu Vision Group emanyiddwa nga Urban TV ku program emanyiddwa nga The Blast. Era nga program eno Full Blast baliko abantu babiri nga bagezaako okubanga bakubaganya ebirowoozo wabula omukyalo ono Jennifer Folfiga yalabibwako nga avoola munne gwe yali agezaako okuteesa naye oba okwogera naye ku programu eyo naye nga talina wadde ekimu kyeyagambibwako oba kyeyakolebwa era yavaawo bulungi n'atambula n'agenda wabula emabega kawo mu kaseera katono nnyo ate ennaku ntono nnyo eziyise omukyala amanyiddwa nga FIFI Da Queen ng'ono nno ex wa Sudimani wabula nga right now omukyala w'omukulu amanyiddwa nga Fab Love ate yavuddeyo n'abaako ebigambo ebitonotono byagezaako okwogera nga expressinga side ye gyali ey'ebyobufuzi era nga bw'oba obitunuulidde muwagizi wa people power wabula mu kwogera kwe ate bino byayogedde byavuddeko kanaaluzaala yoga ng'omukulu Kabushenga ng'onono ye bossi we Kabuto wa Vision Group ate yamugobye bw'atyo n'amuwa omwezi mulamba nga tali ku mpewo. Era mu bino ate mwattu FIFI Da Queen ate nga ono abadde aweereza program ya Kanayo Chani nga bwe nakugambye ng'amaze okubanga afuumuulibwa omukulu amanyiddwa nga Sudimani ngono ye ex we yavuddeyo n'agenda ku page ye eya Facebook n'awandiika ebigambo bino wammanga ng'agezaako kukakasa okugobebwa kwa FIFI Da Queen. Yagambye nti FIFI Da Queen has been fired from Bukedde TV just because she showed her interest in people power. The best female presenter in Uganda is currently planning to join NBS Anikat Kalakata team and to contest for Lugazi Woman MP in 2021. Wabula bino tetuyinza kubanga tubikakasa kubanga byavudde mu kamwa ka Sudimani tetunaba kubanga tuwulira ate ekyavudde mu FIFI Da Queen wabula singa anaba aina kyayogeddeko ku kubanga joininga NBS Anikat Kalakata obanga contestinga ku bwa Woman MP erugazi ate tujja kuba tukutegeeza wabula nga currently right now yagobeddwa ku Bukedde TV era nga takyaliko oba takyaweereza okumala omwezi mulamba tetumanyi kinava mu kaseera ako wabula kyonna ekinaba kivuddeyo wano ku Rainy Media ojja kuba okifuna bulambalamba ate tubeerenga tukutegeeza. Kwegamba newankubadde nti abaweereza ku TV tebalina kubanga expressinga political sides zaabwe naye ate bw'ovaayo n'okuliyetinga political show ate nga ogiwadde omuntu nga ayina ekibiina kyagezaako okubanga akampeininga nga ate adi campaigning ekirala wabula ate ne wavayo presenter n'abeerako ekigambo kimu oba bibiri kyagezaako okubanga ayogera ng'alaga political side ye ate n'obeera ng'omugoba bugobi then obeeramu ate okusosola naye anyway obwo si buvunaanyizibwa bwaffe wano ku Rainy Media kulaba ani asosolani n'asosolani mu byobufuzi ffe tuliwo okubanga tukutuusaako oggulire right now presenter wo omulungi FIFI Da Queen takyakola ku Bukedde TV mpaka eggulire eddala bwe linaaba livuddeyo ate tubeerenga tuli kutegeeza gwe olowooza ki ku nsonga ya FIFI Da Queen okubanga ate yagobeddwa ku Bukedde TV teesa naffe wansi mu comment section ate tubeerenga tumanya endowooza yo kino ekyakoleddwa omukulu Kabushenga kituufu oba si kituufu ye abaffe ye alaga kyekuubira mu byobufuzi oba talaga kyekuubira ye tubuuza eno terefayina oba TV yani ya gavumenti oba ya muntu buntu Rainy Rogers
has been my name, and right about now, I sign out.